Ssentebe w'e Kayunga Muwonge agamba nti mu kiseera ky'ekyobukulembeze Kayunga waakufuba okulaba nga buli ssomero libeeramu ekibiina kya mwoyo gwa ggwanga kiyite patriotism okwongera okunnyikiza obuntu bulamu mu baana baleme okufaanana ab'omulembe guno. Olw'ebirungi byekola nga abakoledde Uganda yange tuzaalibwanga abagama. Bino abyogeredde ku ssomero Namagabi SS ku mukolo ogw'okufulumya abayizi abatendekeddwa mu misomo gy'okwagala ensi yaabwe. Abatendekeddwa bakubye n'okukola obukodyo bw'ekisirikale. Ndowooza kibadde kibula mu ggwanga lyaffe abantu okwagala eggwanga lyabwe, abantu obutalowooza ku mmere ya leero naddala mu bufuzi, abantu balowooze ku musaayi ogw'ayivu ogw'abajjajjaffe gwe baatuyiira. N'olwekyo mu nkola eno tujja kuziyiza Uganda embi. Omumyuka wa RDC Kayunga Simon Peter Mawere akiikiridde Haji Nsereko Mutumba atongoza ekibiina kya patriotism mu Namagabi SS era n'akuutira abayizi okutwala ebibasomeseddwa. Okusiga empisa ennungi mu baana bano ne bakola ne bava mu masomero nga bamanyi nti ensi yabo bagyagala n'okugikolerera gitusabe etteeka okukola kyo asano kati twagala socio-economic transformation. Omwana abaali tamaze kutegera values z'ensi ye tayinza kukikolera. Omukulu w'essomero Yusuf Kasiri asabye gavumenti eweerezenga amasomero abatendesi ba patriotism kubanga amasomero agamu tegasobola okubayimirizaawo. Kosti yaabwe n'ebigenderako naye tubaddemu si buli muntu nti asobola abamu kiyinza obbayinga ne batasobola kukola kituuke. Buli emuyize bwe liba ttondo obutonde erituuse ku nnyanja temulina bingi byemugize eki byemutegedde. Naye ate njagala okubeebaza ne sekwebaza nti mu nnaku nnya okuba nti musobodde okukola paredi efaanana bw'ekyo. Lwaki twagala nnyo pulezidenti ajje? Waliwo ebintu bingi nnyo byakoze ku ssomero ko bye twandyetaaze alabeko n'amaaso ge. Baba ekibiina kya Makerere University Entrepreneurship and Innovation babangudde abayizi abasoma diguli ey'okubiri mu byobusubuuzi ku ngeri gye bayinza okutandikawo emirimu. Kino kigendereddwamu okulwanyisa omuwendo gw'abayizi abamaliriza okusoma kyokka ne banoonya emirimu ne gibabula. Okuyamba abaana ba Yunivasite y'e Makerere bonna okuyiiya bizinesi okulaba ebizibu abantu gye babeera mu mbeera zaabwe nekiri balimu. Babadde ku Protea Hotel mu Kampala ng'abayizi basomeseddwa bannamakolero n'aba Microfinance Support Center. Nga twagala tulabe tusobola kukolagana tutya. Waliwo ayagadde projekiti y'omwana tugenda tutya so naye nga tetutunuulira kyaleero projekiti. Catherine Mbidde alaze engeri gavumenti gyegenda okuganyula mu kitongole kino omuli okufunamu omusolo. Basobola okutandikawo bizinensi zaabwe naye babadde tebafuna kukoŋŋaana nga bweruki. Kati projekiti yaabwe bweba evudde kyenagambye nti twagala strategic partnership n'enzino. Tubadde tusaba mutuyambe mu kifo ky'otuwa exposure mu kifo ky'otuwayo abasobola okutwayo kasente katono katuyambe katuyimuseeko katuwa entandikwa tutandike ekyo tutandike